insere konkweta ku video eno tuleko wano nja kwetaaga ko kisawuvuga salimu sale nkwetaaga ku video eno wana woli nakaseko woli gulo woli luddawa nkwetaaga ku video nja kwetaaga ko minister Okero Liemu nkwetaaga ku video nawo tuleko bulungi wano nja kwetaaga ko abamanyi abali okumpi ne honorable Tamaguzi Semakola Kiwanuka wenna kaseke mu montagingira gajje ku video eno ndoza semba ajja kubeera wekitiibwa leader of opposition mpya mukulu Joel Senyonyi nkwetaaga ku video eno ngana bugisimufungize okusembera kabera kakodyo kubamba sala kugatika mbantu bala bonna njala mu mpitiro mukulembeza ngo mundu wa kutabulanyi sentamu naye ati ameko wano dakika entono zana abali nawo then tulyoke tugende maaso akasembayo njagala mu mpitire buli propagandalist wa NRM yenna njali nga ali ku TikTok ali ku Facebook ali ku Twitter ali luddawa mwenna mbeetaaga ba NRM propagandalist mbeetaaga wano njala soka bateka mu kirasi mbasomese maze malemba naze mpambaze mujja kusibira je mulina okusibira mutegereyo bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo yensonga lwaki njagala buli muntu atule wano video yagenda kubeera yanjawulo njala buli muntu yenna alina endagaano y'ettaka alina ekyapa otuleko bulungi wano wengendo genda buli omujja kutegerawo bulungi kati ndowooza katutandike ne video eno bulungi nnyo nga buli muntu yenna ateredde okujjako bwa buli azamaanyi ennaku ze sibaddeewo obutebaza ba comrade bonna abadde basigala ku social media nga mukola omulimu guno bwa buli azamaanyi obutebebaza alright njera kubaza mwenna ba foot soldiers abali ku ground abakola omulimu gw'okutambuza struggle mwe bali nnyo balire ddala wonna woli ng'oli foot soldier ng'oli kyali ku mulamwa I salute you njera kubaza ba comrade mwenna abakikwira ku TikTok mwe bali nnyo omulimu gwe mukola temujjangu okwo bali kutambuza struggle njero kubaza bonna abakolera ku bwenyi bw'ekitabo baganda bange mwenna bakyakola live streams namwe mbeta mwe bale kola mulimu ogwo temujjangu okwo nfundikira ne baganda baffe bonna abali ku X oba gye muyita Twitter mwe bali nnyo kubanga mukola omulimu ogwo mwe bale kola mulimu ogwo temujjangu okwo buli wonna emulaga muteekewo ekifuba kubanga kati tutandise bateekeko ekifuba batandise okukkiriza nti ekifuba bwekiri kale mwenna bali ku Twitter balamusizaako abakola demonstrations okwekalakasa okwetolensiyo namwe baagala nnyo mwe balekola so ne bwe tuvaawo awo tuba twolekedde bulungi nnyo we tugenda okutandikira nga bulijjo nsooka n'akalowoozo bwe nva kalowoozo negenda ku kiggula lugi ne tutandika video yaffe yatuleese olwaleero akalowoozo kalungi ala kagende buli munnayuganda yonna wooli oba oli wako okwaboobwe oba wabuuka n'obinyika mu nsuwa n'ova mu Uganda n'ogendako e Bulaaya kana akalowoozo kako era njagala okawulize bulungi nnyo era wetunavira mu kalowoozo kano ojja kuba ofunyemu ekyamakulu oba wano batofunyemu mukama ajja kubakwatiddeko akalowoozo kaleero kava mu lugero lugamba nti eyeeweza omumba gwe bazikuba akalowoozo kaleero kagenda kuva mu lugero lugamba nti eyeeweza omumba gwe bazikuba oba gwe bazikyappa lwaki nkozesezza olugero luno nti eyewa ez'omumba gwe bazikyappa mwenna bannayuganda mukimanyi nti buli muntu ng'omuntu yatondebwa ku bubwe alina omutwe ogugwe alina obwongo bubwe alina okutegera kukwe alina n'embeera zize naye ensi egenda ekyusa embeera yonna ate n'etuuka otugattiramu ffenna lumu kitole kati mukanyomera akaako okugatta ensi yonna kitole muno tusanzeemu ebizibu bingi nnyo mu kutugatta ffenna ekitole nga tukozesa social media oba emitimbagano emikwanira wala gituleetedde ebintu bingi nnyo bye tusiŋŋaanye mu bulamu nga oba olina okukkiriziganya nakyo oba okwawukana nakyo oba okiviirako ddala okiveeko okyesonyiwe lwaki njogedde ekigambo ekyo gwe munnayuganda yenna ng'olina akatengo munnayuganda yenna ng'okaba mangu olina ensonyi kwegati wamanyiirako kalakata oba kuyisa mu maaso kozesa omutimbagano mu ngeri etagenda kuteeka ku levo ya kulabisa kubanga social media mutimbagano oguli ku mutendera gw'ensi yonna nti buli muntu alina essimu ya buyonjo ng'alina Facebook alina TikTok alina Twitter alina TikTok asobola okulaba ekintu kyonna ky'opostinze oba ekintu kyonna ky'otaddeyo era alina olukusa okukomentinga ku kintu ekyo mu ngeri gy'aba ayagadde okusinzira ye bw'aba alaba nkiddamu omuntu oyo waddemba okukomentinga ku kintu ekyo okusinzira ye nga bw'alaba nakugamba buli muntu mu nsi muno alina obwongo bubwe alina omutwe gugwe
era buli muntu ayina engeri gyeramu ekintu ky'otadde ku social media. Kati wange oli wa mutima mutono oyina akatengo otya social media wandibadde ogirabako bulabe oti n'otapostinga oba n'otakomentinga. Nasize kuno yevuddeko katono nga tetunnafuna social media platform zino. Abantu twakozesanga nnyo bakameramani bajja ne bakuba ebifaananyi ne tubiteeka mu albums ne tubiteekaawo abantu ne bajja ne bikola mu album n'ala ebifaananyi n'agenda oba ne bakwatanga bu video babuteeka ku CD oba ne babuteeka ku flash oba ne babuteeka ku tapes zili zabeera ze twateekanga mu deeke n'olaba ku TV. Kati ogwo omutendera twaguvaako Katonda atujjawo n'atusuusa. Kati ebintu biri ku social media. Okuba ekifaananyi n'okya-uploadinga ku social media, okola ka video n'okateeka ku social media, kale ebintu byonna tubitadde ku mutimbagano. Kati buli muntu alaba ekintu ekyo alina engeri gy'akiramu era engeri gy'akikomentingamu. Kati gwe taata atayagala kwogera ku kintu kyonna oba bakyogedde ku bulungi oba bubi, nkusaba topostinga kintu ekyo. Bw'oba oyagala kusigaza privacy yo, topostinga kintu ekyo, sigaza privacy yo. Kubanga ojja postinga ekintu oli akirabemu ango ndala akomentinga oyombe, gye munakomekeza mugenda kwevuma nga bali tosobola muvuma. Bo postinga video buli muntu agenda gikomentingako kusinzira bw'aba agirabye n'ebigirimu. Kati mubanga olina akatengo, olina akatima katono, otyo kukalakata, otyo okuwalabula, mbadde nkusaba topostinga kintu kyonna. Eno bagiyita social media nti bw'ota ekifaananyi kiba kitegeeza nti okitadde kigende ku buli muntu yenna ali ku mutimbagano okwo ajja kiraba. Bw'ota akatambi kiba kitegeeza nti okatadde buli muntu yenna ali ku mutimbagano agenda kukola ki, agenda kalaba. Kitegeeza nti oba tokyakalinako buyinza oba ekifaananyi tokyakirinako buyinza kiba kitambudde kikoze kikigenze. Ndabye abantu bangi nnyo nti ate lwaki muyingira mu relationship yaffe, ate lwaki mwogera bino. Abantu baliwo okwogera kubanga eyatya okwogerwako yasigala munda ya nnyina. Nawe kenyini osiiwa olokosa ebigambo ku bantu banno, kati naawe yirako bakala kati ojja kutegeera. Kati gwati ayina akatengo atya okwogerwako gw'olya nti bakuvumye nnyo social media gyesonye kuba the moment kasitoota ekifaananyi oba okiteeredde ensi, the moment kasitoota video oba ogiteeredde ensi, oba weekubye make-up oba teweekubye make-up, oba wataddeko obukokoowe oba wasibye ettayi oba tewasibye ettayi, oba wakubye ekikalu oba tewakubye ekikalu, kasitookola ekintu kyonna n'okita ne kiva ku ssimu yo ne kigenda ku kutimbagano. Ebikivaamu byonna kkiriziganya nabyo. Oba olikodinze voice note oba olikodinze ka video kasita kava mu ssimu yo oba mu folder yo ne kagenda, oba okatadde nti okaweereza public, that is it. Kati mwaba complaininga nga muba mukola nsobi, kibayita social media kyekyo. Ekintu kasita kikuba mu ngalo n'okitta kiba kitegeeza kigenze. Mukkiriza abantu babakomentingeko mu bulungi oba mu bubi kuba gwe wamuwadde go ahead nga wakitaddeyo, singa obadde tokitaddeyo tuli addala ekikomentingako. Nkiddamu, social media eyina ba in-laws b'otamanyi na kumanya. Kwe kuli yakukyawa, kwe kuli akubanja, kwe kuli gwe wakyawa, wekuli n'anakukyawa enkya bonna babeera kuli nga balindiridde. Kati tolina kontrol ku bo kubanga buli omu alina entegeera ye, endaba y'ebintu n'endowooza y'ebintu. Kati gwadde onoga nti ate simanyi mwajogeddeko kino, the moment kasita ojja ku social media ba in-laws oba ali ku mulimu oba ali mu buliri oba ali mu bbaala oba ali luddawa, alina right okugyayo essimu ye kasita akitunulako ye ng'akomenti nga tayagala kumanya. Bw'oba oyagala privacy weesonyiwa okuuploadinga videos n'ebifaananyi ku social media. Bw'oba toyagala privacy nga gweyagala kibeere public, mugumire komenti z'abantu kubanga buli muntu ayina ango yiye mwatunulya buli kintu ekiri ku social media. Ke kabadde akalowoozo kange, tugenze ku kiggula luggi. Ekiggula luggi kya leero nno simanyi kigenda ssanyusa buli omu, naye njagala ekiggula luggi kya leero kigenda kukwata ku bantu bano wammanga. Bagenda kubeera abantu babika bina be baluwa. Njagala omuzadde omukyala, omuzadde omwami, kigenda kukwata ku baana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi, kigenda kukwata ne ku bannayuganda bonna ne mu komite gye tuwangaalira. Kyekiggula luggi kya leero. Njagala mumpulirize bulungi nnyo era njagala mukisera mu kiteefu social media anaaba akiwulidde nga kimuyingidde.
sifa ku bulumi bwe kasita n'abanga akifunyemu amakulu gaakyo. Sifa ku butya bw'ogenda kifuna kasita onobanga otegedde amakulu g'ekigulalo gikyaleero. Kyekyenjawulo kyenna ku bantu bonna bagula ku social media. Nzija n'enkuwa ekintu n'ekikulekerawo awo gwe nekikutakula obwongo n'okirowoozaako oluvannyuma n'okitegeera. Tugenze ku kigulalo gikyaleero. Era kino ekigulalo gikyaleero kigenderamu n'aba LC1 n'ab'ebyokwerinda okwetoola eggwanga lyonna. Mukiwulirize bulungi nnyo. Era ngenda kijja mu lugero lugamba nti okugema kusinga okuwonya. Mu kigulalo gikyaleero okugema kusinga okuwonya. Lwaki okugema kusinga okuwonya? Tuula, wuliriza, wekkaanye. Ebiseera bisinga baba bagema baba beetangira ebinaava mu bulwadde obuyinza okugwawo oba okukendeeza ku misinde obulwadde gye mulina okutambulirako. Y'ensonga lwaki baga nti okugema kusinga okuwonya. Kino njagala mukiwulirize bulungi n'obwegendereza. Gwe n'omuzadde omusajja oba omukazi, chairman LC1, chairman LC2 n'ab'ebyokwerinda n'abali mu Uganda. Nina emize oba omuze gwentandise okulaba ku social media nga guli mbaana b'obulenzi n'abaana ab'obuwala, bannyabo ne bassebo, okugema kusinga okuwonya. Ntandise okulaba gurupu ezeeyita ez'abakyamu ba badimani nga batandise okukola kye tuyita gang street fighting mu Uganda, mu Kampala n'ebitundu ebirala. Nkiddamu amanya gange nze Lumbuye. Ntandise okulaba kye bayita gang street fighting mu Kampala. Ekintu kino kya bulabe nnyo eri abaana ab'obuwala, abaana ab'obulenzi ne community zituwangalira mu Uganda. Mmwe temumanyi kye bayita gang street fighting ekivaamu mu zo singa bazireka ne zisaasaana eggwanga. Mu abaana ab'obulenzi ekibafuula omusajja si six pack, si kekanyama, si bweboyayi. Ekikufuula omusajja kwe kuba n'obuvunaanyizibwa ng'olina famire ng'ofuuse ekyokulabirako. So si buyayi omutandise mu ggwanga, temugenda otandika temugenda kimalako. Nga nennabo gisi bufungiza abazadde mbakubira omulanga mugamba abaana bammwe ab'obwana ab'obulenzi beewale ebikolobero bye tuyita ebya ganga street fighting mu Kampala mu Uganda. Kikolwa kibi nnyo ekijja okuviiramu abaana bammwe okubatta oba okwetta n'abaana bammwe kennyini okujja okubabba mu mayumba nga banoonya ensimbi kuba balemeddwa okugenda okukola nga balowooza okuyingira ganga kye kigenda okusolovinga ebizibu byabwe nedda. Gwe omwana bw'alaba tazze kubba lwakiri ajja kusindikira ekibinja ky'abayaayi kijje kikubbe ye bamuweeko omunyago gwe. Kye mutamanyi kye bayita street gangs. Ndabye ebibinja bingi nnyo ebiri mu kwepaaka simanyi nti nze ndi ganga gundi ganga ekintu ekyo kikyamu. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Okugema kusinga okuwonya singa munaaleka ebintu bino nebigenda mu masimanyi nti nze oganga ya gundi yalumbye ganga ya gundi ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Ensi ezimu ziremeddwa nga zaafuka za bulabe n'okugendayo kizibu nnyo omuli eggwanga erya Mexico, Venezuela, Ecuador, Colombia nga n'amagye ne gavumenti ziremeddwa abavubuka abafuuse ekizibu mu nsi ezo. Abaana bangi bafiiriddwa obulamu, abantu babbiddwa ne ensi n'eva mu mikono gy'ebyokwerinda n'efuuka nga nsi y'abayaaye. Ekintu kino kibi nnyo kyekyolekedde eggwanga Uganda. Mukiraba ng'ekyokuzannya kigenda twala obulamu bw'abaana abawala, kigenda twala obulamu bw'abaana abalenzi, kigenda ku destabilizing community. Mutuuke okuba nti baga nti luguudo gundi toyitawo kuba emisana kobe kiro n'abantu batuuke kubadduke ku byalo olw'abavubuka bagenda okubafuukira ekizibu ng'ekintu bakitandise mu kiraba. Okugema kusinga okuwonya. Ogwo omuze mbadde ngulaba Mexico, Brazil, Ecuador, Colombia. Ezo ganga fighting or ganga street fighting zivirako okutunda ebiragalalagala, zivirako emize gy'obuliisa maanyi, givirako obubbi bw'emmundu,
givirako obutemu obutaliko wadalina ekisa kiza n'otuuka nga poliisi n'amagye tebasasobola containinga mbeera eyo kubanga mu kigalidde nga kikula mulaba ngenda kusaba bazadde poliisi ab'ebyobuyinza mutuyambe mu kapinge situation eyo wamutandika okukola ku situation ng'obudde bukyali otherwise singa munaakireka ne kigenda mu maaso ng'avuka batandise okukola ganga musineze ngenda kulumba gundi mukube ebintu ebyabulabe ennyo mulinga ebintu ebikyamu nnyo ensi ejja ttuuka obbalemerera nga naawe kenyi tosobola kuyita ku street misana kaoba ekiro ng'otyayo kati nze mbabuulidde omanyize ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essijani ebyobulakira bakuwa ensi ebyokulaba bikola kuwa ebiri ensi nga Ecuador ensi nga Argentina Brazil Colombia Mexico olina ebitundu by'otayita kobere w'amagye kobere wa poliisi nga byasalibwako naye nga byatandika nga bwe butandise Kampala musimefe tugende simanye eggaali yagundi yalimye eggaali yagundi that is a total nonsense bonna mubakwate mubateeke mu makomera nga nabo gisimufungize ebyo ebintu batandise bitandika mpola bijja genda okula nga abantu tebakyasobola gambwako batuuke n'okuwamba LC oba ekyalo kyonna oba ekibuga kyonna nga tewakyali muntu asobola bagambako nga mulowooza kyakusaaga bino mbibagamba ne mulowooza bijja tuukawo kano kavidiyo bali kajjo ne bakabategeeza nabagamba ng'obudde bukyali mugeme ekintu kino ng'obudde bukyali abaana bammwe bano bajja tuuka bayingire mu mayumba gammwe babasabe ssente babatte nga tewali kimugenda bakola kuba gw'omwezaalidde bwana batakubbye bwe kennyini agenda sindika ekibinja ekira kijje kikubbe ye omweko percentage eyiye kyekibadde ekigulalo gye kyaleero ezo ganga street fighting ezitandise mu Kampala njamu kigulalo gye kiwedde mala okunywa ku mazzi kati ngenda tegeza mwenna abagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna tulina omulimu munene nnyo okutambuza information okugisaasaanya njala kwebaza omukulembeze waffe omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ogenze byafaayo mu bannabyabufuzi bonna okuba nti osobodde okulabisa regimu ya Yoseeri obufu obutemu n'obukyambwayo okwetola ensi yonna ate nga n'ekiddako kiri mu ngalo zo tekibangawo ku record mu nsi yonna okulabisa omukulembeze nga Yoseeri ku stage y'ensi yonna wadde waliwo aboogera ebikikinika abo tubamanyi kubanga baliwo kwogera ate basasula kwogerwa bannyabo ne bassebo tubadde ku mutimbagano guno omwaka tukutte gwako 5 nga tugulawo Facebook accounts page ne bazitwala nga hackers batwala page ezo nga balwana ne information ne batuko twogera amafuukule nenga fe tusirise naye abasajja bano tuzize tubaga programs zabe bataddewo abaana banja basoma IT okutandika okugulawo fake accounts ku Twitter ku Facebook ku TikTok kubanga bakola kye Twitter counter attacking the information muno bakola blackmail propaganda divide buli kimu kyonna bakikola naye for okuba nti bali right information tetuleekaana nabo tubaleka lwokuba nti president akoze wamaanyi nnyo okulabisa for the first time in Uganda in history Yoseeri ne kampuni yabadde akozesa okusiba amawulire agava mu Uganda eya BBC yavudde obutereevu nerangirira nti bakizudde nti mu Uganda mulimu fake accounts mpitirivu nnyo ezikozesebwa ba government propagandalist okwono n'amanya ga Kyagulanyi n'okuzibira ebikolwa bya Yoseeri bibadde akola okwetoola ensi yonna okwetoola East and Central Africa n'okuwamba n'okutta abantu mujjukire Yoseeri alina abakozi basasula ssente okuliko omukyalo Munyarwanda ali mu BBC n'omusajja bamwita Alan Kasujja ne bulanga information yayise kwabo neetuuka okuba nti yagenze nefuluma nga mwajuulidde kuba twagibatereddeko kiba kitegeeza nti omulimu tugukoze ka information kaluwa kuba banjala kabazanyirako mu katege ne bukati kaliwo wano tujja kuba tugenda maonenza mu akategedde bulungi nnyo so kiba kitegeeza nti tutambuddeko sofa okutambuza information ku information yemu mu kusaasanya information okulabisa Museveni tulina abantu bangi nnyo nga bwakwata essimu olaba entegeera ye n'ebigambo ebimuvaamu
tutandise okumanya abantu entegera yaabwe n'ebigambo bibavaamu. So teweewuunya bw'osanga omwana gwazali naye ng'alowooza nga taata, ekyo si kikulu. Naye twagala bategeeza nti wetwogere olwaleero documentary ebyafaayo byakwatibwa mu kalulu akawedde, obubbi, okuwamba, obutemu n'okutulugunya byatuuse ku kituyita entikko oba kyetwandiise climax. Eragirwako ebifaananyi ebiba byakwatibwa muri buliwo n'ebyazanyibwa obuzanyibwa, ne kati kino kyakwatibwa mu buliwo kyetuyita documentary nti documentary ya president gyakwata ku byaliwo byonna yatuuse ku mutendera ogw'ebiragwa ku nsi yonna gwe tuyita Oscar, era nga yalondeddwa. Tujja bategeeza ddi batandika okulonda naki, naye nga twagala tubalage nti ekyo tekibayinula ttama okuba tukyalina omulimu gw'okulabisa Yoseri mu ngeri yonna esobola, era bwe tuna tubategeeza essaawa yonna kiba kitegeeza nti kati Yoseri atuuse ku international scene nti abantu bonna bamutegeera ebikolwa byakoze. Kambazanyira akatambi kano then tulyoke tusimbule. And now the nominees for Best Documentary Feature Film. Bobi Wine, The People's President. The Eternal Memory. 4 Daughters. To Kill a Tiger. And 20 Days in Mariupol. Muzamutegedde. Awo tutuusiza okulabisa Yoseri. Kati mwetemufa kuba airline propagandalist kuba gwe gubasasuza. Eno Oscar yesinga mu nsi yonna okuba nti erabibwa n'okuwa ebirabo abo abatuusiza okulabisa n'okusomesa ensi yonna mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Kati documentary yatuuseyo era yanominatingiddwa. Kati kitegeeza ki? Awo Museveni tasobola kuteeka wadde n'ekikumi, kiba kitegeeza nti tuba tugenda kukola omulimu butereevu nti kati buli kimu kiri open tukiraba bulungi nnyo. Kankabaddire bulungi mulyoke mutegeere okulabisa Museveni okutuuse. Okawulira bulungi nnyo. And now the nominees for Best Documentary Feature Film. Bobi Wine, The People's President. The Eternal Memory. Awo tetugenda kulwawo. Mutegedde bulungi nnyo. Ekyo kiwedde okulabisa ku international level kati kabere senator waawa, kabere president wansi ki, kabere film star ki, kabere celebrity ki across the globe amanyi Museveni yani. Tamumanyi nga president wabula the most worst dictator has ever been witnessed by the world. Nti ye dictator akyasooka okuba nga exposing nga akyali mulamu nga taliko kuwaayiriza nga yebwe yawaayiriza Amini. Kino kye exposing Museveni ku international level kati kabere president nga ali luddawa amanyi Museveni yani, obukyamu bwe, obutemu bwe na buli kimu. So kati ensi yonna etadde amaaso ku Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. Gwe mulimu gwe twagala okusooka okulaga. Omanyi totakibe nga tunakikene nyandusu. Museveni abali ne batuyita abadde n'abasajja n'abakazi ku international level betuyita ba lobbyist. Lobbyist omulimu gwa kukuba kadingidi oba kuwujja bunyama ku buli office. Kino kye babagamba si kituufu, kino kye kituufu ne bayisaawo ne mugaa nti wali abaana abawamba mu nti ekyo si kituufu tebali bawamba baana. So ekyo nekitubanga kye tukoze ki twakiyise katwala genda ku mutendera oguddako era nga nkyali mwaka akanyomero. Ebiseera bisinga wano njalamu okwata bulungi nnyo. Nkola video ku lunaku Lwokusatu, Olwokutaano n'Olwessande mu Bulange Mengo. Mu recording bulamu bwange si deleting ngayo video wadde ne mukebere ne message sola deleting. Ate sikola short videos. Nkola video za 2 hours, sikola video ya 15 or 10 minutes. Nkola video za 2 hours over 1.5 hour. Buli nsonga yonna ngirambulula bulungi ate si deleting a video. Kati muba NLM propagandalist n'abatalina content na byagula ku social media. Mujja ne mu record ne musala videos zange ne mutandika okugatta information nga mwagala era genti nayogedde ekigambo ekikyamu ku president wa ku muntu omulala yenna go mwagala information ebenge ekubagana. President njala bagamba eyo system yavaawo. Propaganda abantu bamutegera ku international level. Nze video zange zibeerako 24/7 zibeerako. Gone wono okwata video eno ogisala muno okyuse ekigambo n'ogattako ekirala. That's a wastage of time. Mukyuse tactics. Ne bono ogatta Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogedde jjo n'obigatta n'oyebiteeko social media nti yagambye nti yakyusiza ebigambo. No, that is a wastage of time.
Kyemulina okukola okulimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kiri ekintu ekikambo w'amagezi gaabwere nga temusasudde. Mukole ebintu by'abalagira okukola nga mmwe gavumenti ekisooka. Abantu bamulonda 75% mu muwa obuyinza bwe. Bwaddangamu n'abazoganya nze mbaluka. Enguudo muganye zikola bw'azoogerako ate nga mutandika teekawo blackmail ekyo kikyamu. Amalwaliro tekuli ddagala. Insecurity nyingi mu Uganda. Abaana bawambibwa, sente z'eggwanga zibbibwa, misuse of government resources and funds. Ebyo mulina okukola mujja kujja Kyagulanyi ku media, but bwe mubanga mukola vice versa. Ne munakola propaganda ali ku local, ku international, ne mu helo, temusobola kujja Robert Kyagulanyi ku social media da ku media. Mbuuza lwaki. One, ffe tulina ebintu bingi nnyo eby'okwogera ku mutalina. Engeri gye musobola okuyimirizaamu national unity platform, people power, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Lumbuye. Kwe kukola exactly bye tubagamba okukola. One, muze obuyinza bwaffe. Mulekerawo okutta abantu, mulekerawo okujja abantu ku mataka, muteeka amalwaliro eddagala mu ddwaliro, mukole enguudo, mukole buli kimu ekirina, then mujja kujja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku social media. Naye bwe mutaakola ekyo mumala biseera. Nga nfundikira mu kanyomero ako. Waliwo ku media ne mu marketing, ku media kuno kuliko mainstream media ne social media. Tukozesa enkola bbiri mu bintu bye tukola ebiseera ebisinga. Ku media konna oba marketing temulimu bad marketing, teriimu. Tewaliwo bad marketing. Yensonga lwaki MTN ebekuba obulango ekuba ye marketing ga MTN ngekuba Airtel. Yensonga lwaki nti iPhone bwe bekola obulango bwayo ekuba naye kuba Samsung, ne Samsung ebekuba obulango ekuba ki ekuba iPhone kubanga yagala ekintu kyayo kitunde. Naye ng'essimu zonna ogenda zeetoola ng'essimu zeki essimu zezimu. Abaguzi bawula kiki kye baagala choice. Kati mu marketing ne mu promotion tewaliwo promotion nkyamu ate waliwo promotion ennungi. Kati mwabakira ku makya ne bakuwa emitwalo 5 ojja ovume Kyagulanyi. Muganda nge tuvuma Kyagulanyi tulina ebintu bibiri. Waliwo mu kyemukola kye mutamanyi kakibategeeza omunaafuna ku bwongo mukitegeere. Kyagulanyi alina omukisa, alina obuwagizi. Eyo added advantage ku ye weeri tusobola gimujjako. Alina omukisa, alina obuwagizi. Kati mwe kyemukola bakiyita sympathy card kyemupromotinga ku ludda lwa Kyagulanyi. Ekyo kibeera mu bantu bwe batali bannampa wengwa. Oba mpagire Museveni, oba siwagira Museveni, oba mpagire Kyagulanyi, oba siwagira Kyagulanyi. Kati gy'okoma okuvuma Kyagulanyi, oli atalina wa watufu waagwa. Ajja n'obulumi buli lwaki bafumba nnyo Kyagulanyi ne yeegatta ku sayidi ya Kyagulanyi kye bayita sympathy card mwe gye muzannyira Kyagulanyi. And whoever pays you to do so on a daily basis, every minute, every hour is promoting Robert Kyagulanyi Ssentamu indirectly. Eyo card ne ku international level kweri. Tulaba nti Trump bamwogerako bimu Amerika. By'omwogerako ennaku zino ali mu kuwangula bubi nnyo. Ninga ate jjo baliddawa tebamwogerako bibi. Kati ekyo tuyita sympathy card. Eri very expensive to maintain. That's why mwe temugimanyi. Eyo sympathy card mbi kubanga weebwa wawa. Sympathy card egwa mu bantu bannampa wengwa. Museveni namukoowa. Kyagulanyi ono anajjako akasajja kano. Oyo ngali wano. Kati bw'ovuma Kyagulanyi n'oteekawo n'ebitamukwatako n'obimuvuma. Omwana nga bamuvumye nnyo, omwana nga amwogeredde amafuukuulo, omwana wa Katonda ate nga alwanirira ffe. Automatically omuntu oyo b'omuwadde omukisa okwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu lwa nsonga eri gye tuyita omukisa gwe ne sapoti gy'alina teri asobola kuvayo kusala kudda esayidi eno. Kati ate gweno gy'omuvuma bali bannampa wengwa be bagwa mu kaadi eri gye tuyita ya sympathy card gye mukola every minute, every hour, every day, the moment okwata essimu n'ovuma Kyagulanyi ku kintu ky'atamanyiko ky'atalinaako mutwe n'amagulu. You are promoting him direct or indirect without knowing. Kati Museveni ne bakyali bamujala bagamba mwe kyemukola temukimanyi.
How many times Wolinga Museveni mwogera ku social media? Okujonga tumwogerako negatively. Tumwogerako mu bintu ebikyambi akoze nga bwebiri physical birabikako. Museveni tumwogerako negatively. Lwaki tumwogerako negatively? Kubanga ya in charge ya bobuyinza bana Uganda. Kati mwate abawumba tutu abasajja n'abakazi bakiwa kuwa sente ovuma Robert Kyagulanyi sente as if is the one in the power. That's wrong. Kyagulanyi si yali mbuyinza fe tuwogera ku Museveni negatively kubanga yabbo obuyinza kati ate fe tuwogera ku Kyagulanyi positively kubanga bye twetaaga akole yalina obbikola wakati bamubako obuyinza kati yawula ekitakamba agatuwopera n'entula kyekizibu kimwena temukozesa bwongo. Tuwogera ku Museveni negatively kubanga yatwala obuyinza bwaffe. That is a must. Kati gobo yogera ku Kyagulanyi as if is the one in the office of power. Cow mentality. That means you are still promoting Robert Kyagulanyi Center 100% without knowing it. You are promoting him. No Muganti akera kukusimba bitoke mu lukudo. What's the problem with planting those banana plantations in those poor roads? What's the problem? Yaganyo zikola no. Yaganyo teke dagala maralio no. Yakufunisa vizo gende bweru joli no. Kubanga agende ngense kulemye. Yaganyo teke dagala no. Kati ntogezo bate nti momwina kyemutamanyi abefula nti mwasoma nengo kusoma kwa Mungu bakibayita marketing ne promotion ebintu bibiri byanjawulo nenga tebikola ekintu kyekimu. Oyinza okukola omuntu ekintu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa tayanula yerege engalabi. Nze njagala obebaza nnyo mubali ddala kyonna ky'omwogerako kimukolera. Omanyi ssente mmeka Museveni zasasula ku sseeni eni okwogera ku linnya lye? Omanyi ssente mmeka Museveni zasasula ku Al Jazeera okwogera ku linnya lye? Omanyi ssente mmeka Museveni zasasula ku BBC okubrokinga information okwogera ku linnya lye? Omanyi ssente mmeka Museveni zasasula ba lobbyist across the world to protect his bad image across the world? Tozimanyi but Kyagulanyi, he doesn't pay any coin to anyone to promote or to talk about his name. Mwemuzanyisa, you are wasting your time, your energy ku sente on promoting ekintu kyemutamanyi. How many times have you been talking about Muhoozi right now? He's nowhere to be seen. Abantu bakola ne stunt babogereko mu mawulire. Kyagulanyi teetaga kukola stunt. Mu kyemutamanyi mu promotion ne marketing buli kintu kyonna kyoyogera ku kintu kyonna kiba kikitunda tekikissa wansi. Kati mbyobufuzi bayite biri ebintu ebi numbers ne media. Olina atula kusimya Kyagulanyi kati ali mu movie ndoga ali mu movie nomboza movie etegeeza ki nga takimanyi ate kati yavudde akamunonya ebyo tuyita direct and indirect promotion. In the good way or the bad way you are promoting him. Nkubuuliddeko waliwo side eri ya nampa wengwa egamba Museveni twamukowa ne Kyagulanyi anajjako omusajja n'asokana kati buli lwovuma Kyagulanyi oba kwasa ennaku gw'okwasa ennaku ajja wa Kyagulanyi direct. Buli lwovuma omuntu ebeera yamukwatibwako ennaku n'asala nadda ku sayidi ye. Kinoonyerezeeko mujja kunneebaza edda bwe mba nga mukyakola bwe mutyo Kyagulanyi agenda balumya emitwe ate wali tagenda kuvaawo. Video etandise entuufu mwebale kujja abasharinga musharinge. Tutandise ndowooza na bino kansokera ndowooza ku lutamaguzi. Mukulu James Birungi wa Semwaye Abel Kandiho police and military mumpulirize bulungi nnyo. Ladies and gentlemen, the CMY boss, ISO, UPDF, military, including Museveni and your family. We as Ugandans, we are less concerned about your thinking capacity. Because we know it very well that you are in power accidentally. You're not supposed to be there. You know where you belong. That's why the country is messed up. The system of eliminating or assassinating your opponents doesn't work anymore.
We are in .com era. So every time you sit down and you discuss about eliminating your opponents, it's an old tactic or system. It doesn't work. Because now the world knows who exactly killing Ugandans, especially the elites, politicians, and business personnel in the country. It's you, Museveni, and your government. So as we speak right now, you are planning to assassinate Honorable Lutambaguzi Chiwanuka Semakula of Nakaseke. I've received the information yesterday that you planted some ISO and CMY agents in his business. And you are going to use lethal poison to eliminate him. If not so, you are going to use among your agents in his business or firms to go against him. In the process, any scuffle can happen and Lutambaguzi might be eliminated in that process. So Museveni, Janet, Salimu Sare, Isobos James Birungi, Abel Kandiho, stop your nonsense. It is on record that all along you've been looking for Lutambaguzi Semakula Chiwanuka to be eliminated because he had become a stumbling block in the process of taking over Luwero, Nakaseke, and the other areas of Uganda to own the land. So Lutambaguzi is a stumbling block. So Honorable Lutambaguzi, whenever you are, please, it's high time you change your management. If not so, cease all the operations of your firms and other businesses because some of your workers have been infiltrated. You might get problems in the process. So James Birungi, Yoseri Museveni, Geneti, Salimu Sale, stop your nonsense with immediate effect. We are tired of that system of eliminating people. Politicians are not enemy to you, as you are an enemy to the country and as an enemy to the Ugandans. The last person whom I'm going to inform about his security status is the new elected leader of opposition, Mr. George Senyonyi. Whenever you are, please be aware that Anita Mongi is on mission plus his boss Museveni also to get lead of you by using some of their stuffs which were left by Mpuga behind and the vehicle which is going to be given to you. Please don't accept the vehicle which is going to be given to you because the rightful vehicle which was supposed to be given to you was given to Mpuga, and now they are going to give you the old vehicle which was used by Lebeka Aritwala Kadaga, and that vehicle is tempted. So don't use that vehicle, use other means, but get to know that all the stuffs which were left behind by Mpuga, they have a mission to blackmail you and even to poison you so that they can take over that office and to put the person that you want in that office. So, Mr. George Senyonyi, whenever you are, be very careful. Ekyo nakyo kyogedde njaga bwe nkukozesa statement ez'oluzungu mba njagala embassies, international community n'abantu ab'effront amayi luzungu bategere ensonga zino, bategere nga ne Museveni kennyini kwali, bategere ebikola bakola. Mukulu George Senyonyi nkugambye nti emmotoka gye bali balina okuwempya bagiwadde Mpuga, emmotoka Rebeka Kadaga gye yaleka gye bagenda okuwa n'emmotoka eyo nkwatemu erimu ebizibu togikkiriza. Ate abakozi bakulemezaako abampuuga abasigalawo balina mission emikono gyabwe either okublackmailinga oba okuwa obutwa kubanga emmotoka gye wadde Mpuuga agenda sigaza ne lidikka era n'ensimbi zadde afunanga lupa agenda zisigaza mu buli kimu bwe kiri process kuba abantu abali mu mission y'okujja bangi nnyo so njala obeere ng'omanye Mukulu Lutambaguzi Semakula bakamba okuwadde nawe webeere mu president eno message nawe yo mukama wange mu ntambula z'otambula njala obeere careful nnyo. Waliwo abasajja bakutambulirako era ba iso na basemwaye balina mission either to shoot and kill oba okuba amasasi okulemaza ne group yonna gy'oba otambudde nayo, so be very careful. Ekira ngenda kusaba mukulembeze bono banga ofunye obudde ofune abakugu mu kunoonyereza ebyuma ebiba bisimbiddwa ewantu okuketta. Ntegezeddwako nti mu process bano okuvaawo tebavudde nti bavuddeyo nga baagala no. Balina ebintu batandise okusimba ku makaago okwetoolola n'okuwuliziganya biki byoyogera okwetoolola ekisaakaate kyo kyonna. So mbadde nkusaba onoonye aba expert balina
ebyuma bisobola okuwuliza oba basimbye ebyuma oba basimbye ekintu kyonna okuba nti bakola ki batandika kubanga kati baagala kubanga bafuna direct conversation n'abantu either oli mu compound oba oli mu nyumba yo basobola okulya conversation bulungi nga basobola okusika amaloboozi ago bulungi biki ky'oba oyogedde nga baagala okumakinga sure nti buli kimu ky'oba oyogedde bakifuna ku ssimu oba nga bakifuna okuva wonna mu kitundu awo information nakyo njagala okitegere bulungi nnyo njala obeere ng'oli aware about that awo tuvuddewo ndowooza mujja kuba mutegedde bulungi nnyo kati kano kamesi njala kagendererwa na Uganda mwenna buli munnayuganda yenna ng'oli mu Kampala mukono wa Kiso njala kugamba temuli safe waliwo enteekateeka namuteeka ze njogerako bw'obanga olwadde n'ogenda mu malwaliro ga Kiruddu Kawempe ne Mulago n'amalwaliro amalala ng'olina either ekirwadde kya ulcers oba otanyizibwa mu lubuto oba olina ekintu kyonna ky'otategeera nga kikuliko bw'oba ogenze mu ddwaliro nga tebasobola kuwa ddagala tokkiriza kusala waliwo enkola ng'eri state funded ey'okutandika okusala abantu ng'abasala nti babagenda bajjanjaba naye ng'ate ekikolwa kino bakikola nti olumala okukusala wayita akaseera katono nnyo n'ofuna obuzibu n'ozikirira awo eno enkola bagirina abasajja ba SF sabeefula basawo Mulago gye bali ogenda lusazi kuluma oba olina ekintu ky'olya mu lubuto baga togenda kusala ky'okusala toddangulu oba ogenze so mwegendereze nnyo n'ekyo njagadde mukitegere bulungi nnyo ensonga endala yiino gw'omuvubuka ow'obulenzi oba ow'obuwala naawe omuntu yenna njala bategeeza waliwo enkola enneekusifu gye mutamanyi nagyogerako ku katono togezanga n'okkiriza mukazi wo ogenda okufuna obujjanjabi oba okulabirirwa kw'obwereere mu malwaliro genjogeddeko era waggulu oba wabweru w'amalwaliro ago waliwo kiriniki eziragirirwa abantu nti oba oli wa lubuto ogenda mu kiriniki gundi bayamba bakyala b'embuto bayamba abavubuka okubabuulira n'okubasomesa waliwo kiriniki ezisitagingiddwa nga zino ziriwo kukomya abakyala indirect n'okutaminatinga abaana baabwe okufuuka ebingiringiri mu ngeri esoboka kati mu abaana b'obuwala n'obulenzi enkola yino gye mutamanyi ennaku zino temwebuuza lwaki abaana ab'obulenzi ku sipiidi y'amaanyi batandise okufuuka abakazi abaana ab'obuwala ku sipiidi y'awaggulu batandise okufuuka abalenzi enkola eyo mbadde mugimanyi nti weeri mu Kampala kati waliwo ekintu kye bamaze ebbanga bakikola bagaba treatment ne bakuwa ne ssente ne bakuwa amakerenda tegajjanja kirwadde gundi ne bakuwa amakerenda agakyusa obutonde bwo mpola mpola bana abasajja n'abakazi bakyusa obutonde bw'abaana bwamwe nga temumanyi abadde omwana ategeera nga mulenzi bulungi nnyo otandika okwemuula kyovula ndi kati abaana bafuuka nga abaana ab'obuwala abafuuka abasajja slowly bangi nnyo beeyongedde n'abaana b'obulenzi abafuuka abakazi mu mbeera n'ebikolwa beeyongedde kino kiva mu makerenda gebawa okukyusa hormones bwe butafaale bututonde bwamu obwawula wakati w'omusajja n'omukazi enfaanana n'ebikolwa n'endowooza n'embeera mu butonde naye abasajja bano balina enteekateeka ekendeeza obuzaale bw'abantu ku nsi bwe bakuwa amakerenda gali gagenda gakukyusa bulungi nnyo ne gakujja ku kirowoozo ky'okubeera omusajja ne gakutwala ku kirowoozo ky'okubeera omusajja ne gakutwala ku kirowoozo ky'okufuuka omukazi ne gakujja ku kirowoozo ky'okufuuka omukazi ne gakutwala ku kirowoozo ky'okufuuka omusajja kyovola nti sipiidi kubavugira empanka etandise okweyongera avuuka beekuba make-up abeesiga lipstick abeeyisa ng'abakazi abatambula ng'abakazi abambala ng'abakazi ennamba egenda erinnya era ekivaamu abaana bano bonna batandise bakyusa obwongo ekyo kigenda mu Kampala mu Buganda wano kigenda kiri ku high speed temujja kitegeera nkibagambire mujja kitegeera oluvannyuma nnyo nga mbagamba video zange si za 0.05 GB RAM nedda ntandikira ku 5 GB okweyongera waggulu nkiddamu video zange si za 0.05 GB RAM ng'obwongo bukomaawo za 5 GB okweyongera waggulu mujja kiraba ne video zino mujja zijjayo bwe nabanga wedio basiriiwo ekigambo ekyo kigenda mu Kampala mukono Ntebe wa Kiso kigenda mu maaso abaana bangi ab'obulenzi batandise okufuuka abaana ab'obuwala okwemoola okwekuba ebizigo okutandika okweyisa ng'abakazi ne batandika okukola ebintu bitategereka n'abaana ab'obuwala okutandika okukola ebintu by'abalenzi n'okwefuula abalenzi era ogenda okuliwa omuze gwalimu nti si muvuzi wa mpanka awewetampa sekundi bigenda maaso byonna bitegere bulungi nnyo so abazadde mwegendereze nnyo muve ku bintu by'owerera abaana ab'obuwala muve ku bintu by'owerera abaana ab'obulenzi mugende mukole ekikufuula omukazi kubeera na mpisa
kutegekera baana bo na kuzalira baawo na kwefaako ng'omuntu ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa na kusigala ng'oli musajja ng'olowooza ng'omusajja ebisigadde mbiveeko temujja kusobola nsi eno kubanga giraga temujja kusobolayo kati ekyo nkibagambe mukitegere bulungi nnyo era ggwe omwana ow'obuwala bw'osanga omusajja nga yeesiga lipshayina yeekuba erisipusitiiki ayambala ng'omukazi yeemoola ali awo tategereke kadduka naawe omulenzi bw'osanga omuwala ng'ali mu kika kyekimu ekyo ng'ayagala kwefuula mulenzi naawe edduka emisinde ng'obudde bukyala otherwise ojja tugwamu awo tufudde tugenda mpola mpola kansubire nti Muhammad Nsereko otuuse tugenda kusembyayo njala tugende wano ku yino information abantu bagitegeere kati oyina endagaano y'ettaka olina ekyapa oli mu diaspora oli Kampala kavudde kwanjula kati katandise kasooke mbazanyire video eno mbawo information mugenda kutya Government erungamisa nti buli munnayuganda alina ekyapa asitukire mu mbagira wagende ku post office bakiteekeko address oba endagiriro kino kigendereddwamu okuyamba ministry y'eby'ettaka okwogezeganya obutereevu ne bannannyini ettaka batuufu singa babaawo embeera ey'okumpanya ettaka bino bituukiddwako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyitiddwa ekitongole kya gavumenti ekigaba post address mu Uganda nga lubadde ku ofisi zaabwe wano mu Kampala akulira ekitongole kino James Ayinayitwe abuulidde bannamawulire nti kyazuuliddwa nti ebyapa ebisinga mu Uganda tebirina ndagiriro nnambulukufu nga kino kiwadde omwaganya ababbi b'ettaka olw'ensonga nti minisitule y'eby'ettaka efuba okubaweereza obubaka bababuulire ebigenda mu maaso ku ttaka lyabwe naye nga tebabufuna. Akulira post office James Ayinayitwe. How are you, Mr. Ayinayitwe? Hope you are doing fine. So you think Ayinayitwe, we Ugandans, we are so hopeless and we are stupid because your name is Ayinayitwe. Go and eat your mother something. We follow the constitutions and we've been there and we shall be there and you leave that office forever. Mukulu Ayinayitwe, gobo tulaba kama tuba na Uganda mutuyita basiru. Buli kintu kyonna ekirina okuyita ekikwata ku munnayuganda kirina kuyita mu setteeserezo w'eggwanga kye tuyita parliament ekiyita mu constitution. Minister of Lands n'ettaka lya bannayuganda lirina amateeka agalifuga agatali gammwe basserwajja okwoota baagala okubba bannayuganda. Tukimanyi nti bajjajjaffe abaasooka okufuna ebyapa tebabifunira mu post office era information ebikwata babifuna mu post office. No, this is your nonsense. Mwagala okumanyira bino kati wuliriza munnayuganda. Munnayuganda wonna wooli oba onyumira politics oba tonyumira politics kino kya bulamu bwo baana bo na bigagga wansibirano. Ku Sunday ngera kuz'omwezi 21 omwezi guno gwe tulimu gwe tutannakuba nnyuma abantu bano wammanga basinkana omwali Minisita NAMAYANJA omusajja Omunyarwanda wasanya kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja omwali Salim Saleh Kisawuvuga mwalimu Muho Museveni mwalimu Nabakoba ne Geneti ne batuula okuteesa butya bagenda okutwala ettaka lya Buganda lyonna erisigaddewo eri abantu abeekuumye nga tebamanyikiddwako wa webali ebyapa bibiri luddawa n'amataka gali luddawa. Mumpulira bulungi okuba meeting yatula ku Sunday ataka saa 10 kati mumpulirize bulungi ekigendero. Omusajja ono mukulu bayita Ayinayitwe agambye nti tunofuna post office address tufunemu information ekwata ku byapa byaffe nga ddirwe kyali kibaddewo tekibangawo. Ekigendera kya video eno baagala kuddira okufuna direct information ne contact n'okumanya ebyapa bya bannayuganda bali mu Uganda bakyalina amataka bali bameka era bali luddawa era amataka gano gali mu bitundu ki. 1. Museveni ayagala kutwala ekibuga Kampala mukono
Wakiso Mpigi Masaka byonna Buganda agala twala nenge ekikyamusiri ayinayo tuyita ba absent landlords ne ba silent landlords nga abo tebamanyi ettaka lyabwe liyita luddawa ani nnyiniyo tebamanyi kikwata information tebagirina kati kyebaagala okukola baagadde bakozesa advantage olwokuba tebasobola bannayuganda basiru nti batandika okugenda bagule post address mufunenga information the moment bagenda kubuuza ettaka liri mu kitundu ki buloko ki what byonna biri mu post office addresses kigenda kuwa access ku Museveni n'abakooba n'ababbi b'ettaka okumanya ettaka libadde baagala olalongo bani banyini bali luddawa kati mukulu ali nitwe Yosef Bahabulwa Janet Kembabazi n'abakooba Judith n'abala abagwa mu category njala bategeeza bamaama ne bataata ettaka liriko mipiira era ettaka tebalitwalira mu nsawo nga waleti ettaka lyo ligenda sigala ne bwe munaalikyusa ne mulizaamu mala biseera that is a total wastage of time munnayuganda tekakutanda n'ogenda n'ogulawo akasanduuke ka posta togeza ekyapa kyo n'ettaka lyo oba oliwaddeyo bano babbi banoonya kufuna byapa byonna bibadde bisirikiddwa nga ne bannanyiro tebamanyikiddwa oba mmanyidde mu politics soko teka politics aside nyamba mmwe kuba ino information bajjajje kwa ku TV wa ku radio togeza n'ogula post address box no kubanga soka webuze buchanga Uganda efuno wetwaze bali bagende mu Uganda ali entitled ogula post office ngera agigula papasire kumanya information ekwata ku byapa bye bwali okifuna bagasa ogere mu post office ofune kyapa kino bakikoze meeting gye batuddemu basobola okubanga bafuna information ekwata ku byapa one Museveni alina sedeza ba investor beyabba nga yagala bafunira ttaka tanafuna byapa ebyo Museveni alina abanyarwanda bamutudde mu kiwatu nga baagala ttaka tanalifuna ne bwafuna ebyapa bino n'amanya bane bannanyini byapa bino kijja mwangwira okutandika okunyiga omukuomu ng'anyiga ekiku ebyapa abijjuze babikyuse kati mukulu alina yitwe and your family plus your boss Museveni going to eat your mother something lino ttaka ly'Abaganda ate lisigala nga ly'Abaganda so gwe muganda munnange omusoga omunyankole omutoolo omukiga ng'oli mu Buganda wonna w'oli togeza n'owaagenda n'ogulawo simanyi ogulawo post address togigulawo post office UTL byonna byafa n'okuzika kwanga kati omulambo gunazuukira mu kugula byapa zemboza the dead Uganda Telecommunication Commission and Uganda Post died long time ago and it doesn't function anymore. So how comes that post office has resurrected again in the process of registering all land owners in Uganda? Mulinga de kasoli o amatalaga. Mwagala kubba ne gumanyira. We can speak and we shall talk until cows goes back home. Oba volume kuleba tele kutujja byogera mujja zisanga ku social media platform zonna. Temugeza ne mugula post address box yonna. Eno mission impamvu bana basajja baagala kubbata kalya mmwe babulide meeting abagituddemu kiche baagala kubanga eriyo ba absent landlords nga tebamanyikiddwako eriyo ba silent landlords nga bo baasirika n'asirika n'ekyapa kye kati bano baagala kutwala ttaka eryo nga bakozesa kintu ekyo kati gwe mukulu ali niitwe n'akabinja kamwe konna mweriko mugende mubbe banyammwe ettaka telisenguka telina mipiira oba mukyuse ebiwandiiko nabaga ettaka liriko history yaluwa ekyapa kibeerako ne mother title so wekuba kuliko mother title ne munakyuse ebyapa 17 ebyapa birina mother title temugira twala ttaka ly'abantu awo tovuddewo ekyo nza mukitegedde kuba saala babuyisa nnyo kati kasudde Museveni kwoli wabwogo nammwe mbakwateko mbakalakate before nga sinna bakalakata kansokenza nnyo akatambi kano era nsoke mbategeeze ekigendera ky'ebintu bino. One, njalo tegeeze eggwanga Yoserisi afuga eggwanga essaawa zino eggwanga Janet Kembabazi yalifuga ne mukoddomi we amuwujjira ekiwujjiro kya mukyala we wakyamuwala gwe bayita Odwek Lwabo gwe bafuga eggwanga. Nchidam. The country known as Uganda as we speak right now, the country is led by Janet
Kembabazi, as it was in Zimbabwe during the time of late Robert Mugabe, when the wife to Mugabe took over power without the knowledge of the people of Zimbabwe. It's the same uprising right now in Uganda. Museveni doesn't. You see Museveni as a person right now, he's seated there talking, but he's under the control of his wife, Janet Museveni, with the influence of their son-in-law, Odek Rwabogo. Egwanga Janet yalifuga. Nga Mukamega bwe yafuga Zimbabwe nga tamati Zimbabwe fugibwa mu kimuka Mugabe mpaka abantu bawunzika ekintu nakino bwe kiri. Byonna bikolobero ebyokutta okuwamba okubba n'okukola Janet yalikola ne mutabani we Odek Rwabogo. If you want to prove me wrong, abasajja bano bali solo kungana na Namukwaya teruyina edikota mu nsi yonna. It's a total international nigina. Amanyi nigina Namukwaya, it's a total international nigina function. Teruyina kintu kyerugenda kwongera ku Uganda okujja kuleta ba mafias ababbi mu Uganda. And I'm here to warn all those participants who came from different countries to attend that meeting. You are dealing with the wrong person. Museveni is not Ugandans, as I stated previously. Whatever agreement you reached on with Museveni, you will blame yourself. Because for us, we don't count Museveni as a Ugandan, as a president of Uganda. Previously, we elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as elected president of Uganda, not Museveni. Museveni and his family, all of them, they are foreigners from Rwanda. Eyabaddeko nga chairman wa Namukwaya balabazenga wa Museveni okufuka chairman wa Namukwaya naye ekyasinze okubategeeza nti omusajja ayikadda Windows yabuuzizza kati kiki ekiddako kubanga taliiwo, is out of place, omusajja taliiwo, yabuuzizza ki ekiddako. Museveni yayogeranga essaawa 3 n'ensi n'etya kati bakwasa wa chairman nga tokyamanyi ki kiddako nga gwe chairman muzuukuke mumanyi nti eggwanga liri mu ntata kaakano. Dako. Now you give the floor to Cuba Vice President, Chair of G7. And the program here. Oh, here. Okay. I'm getting trained to be chairman. The man is training me how to be chairman. Much take it. Ekintu kyonna kyakola kati Museveni ajja na kwogera ekigambo kyemutawulirako mu nsi yonna ejja kutya kankaddemu bamuwadde wa chairman wa Namukwaya yagambye kati kiki ekiddako. He doesn't understand anything. Oba yabadde amanyi mu Namukwaya n'abyowulira bino ebigambo si byange. Ekiddako. Now you give the floor to Cuba Vice President, Chair of G7. And oh, here? Okay. I'm getting trained to be chairman. The man is training me how to be chairman. Kichekiddako. The man is trying to teach me how to be the chairman. Kubanga Windows miye. Kati Janet. Wabaddemu ono musajja bamupikanga. Omanyi twabagambe eddagala bamukozesako kujjawo ne mula face manyi nvubukanye bamukube empiso. Bamukube empiso za zali house of plastic. Najja nga anyirire eno na kati mulaba amaaso gatandise okujjambira ebitwa kati amaaso gatandise okulira ettama zino gundi zino. Kati amaaso wano gazzeemu wano ekintu wano kino kyambuka ne kidda wakati alinga amaaso g'Abachina kino kyazze waggulu kino ekyawo ne kidda wansi. Kati goyagala kumanya Museveni mutuufu buuza omuntu yenna bakola mu SFC oba akola mu government ng'asanze Museveni mu physical nga tali ku kamera bagenda muteekateeka kwogera ojja nakka otegere ki ekibafuga nga tekiriiwo. Olaba babulamu kuba mofini bakuba ebidagala mutegeeza skin n'alyoka ajja mu byenenjaga najja nga adduka ngoloza mugumunyu kumba omusajja yiikadda Windows kankabadde omundi ogusemba ojja kakasa nti Janet yafuga eggwanga lino. Chechiddako.
floor to Cuban Vice President, Chair of G7. And it's here, program here. Oh, here? Okay. I'm getting trained to be chairman. The man is training me how to be chairman. Kati awo ajja okwogera ekigambo olumu ku mpewo ensejja kutya. Kati lwaki abantu tebategeera ki ekigenda mu maaso mu Uganda? Wennayagalidde omanyi ntira okwogera n'ebigambo nemuga balumbi ebigambo abijjawa. Wennayagalidde eyaliko omukulembeze wa Amerika Trump yatuzzeemu. Biki bye yatuzzeemu wulira? Basing on that small video. Trump yagambye bw'ati. Donald Trump yagambye bw'ati. Yagambye Rise up Africans. Abaddugavu musituke. Ono Trump yayogera basing ka video yako yagambye Rise up Africans. Abaddugavu musituke. Nagamba they are good in nothing. Yegete Abafirika muli balungi mu bintu ebitaliiwo. They are good in nothing else but making noise, dancing, marrying men, wives, alcoholism, witchcraft, including sex. Yabagambye nti abaddugavu muli balungi nnyo mu bitagasa. Gamba ng'okukuba embeekuulo, okuzina amazina ag'olulekereke, okuwasa abakazi abangi, n'okwesiwa obugonja gattako ebikola by'obulogo kalenzi, n'okuwujja ebiwojjolo okuva ku makya mpaka ku Mande, n'okubeera nti yagambye nti pretending in church, jealousy, fighting, complaining of bad leadership, but yet you refuse to take decisive action, protect, remove the brigades of the position of power. Nabagamba mweke nyini mwefuula abagenda ennyo mu makereziya nenga kubutayagaliza obunnanfuusi, okulwana, okwemulugunya ku bakulembeze bammwe abafuukidde ekizibu mutasobola kujjako mu bukulembeze mufune emirembe kwe mutudde. Si bye mbagamba bulijjo wano oyo gwe bayita Donald Trump. Naye nga mbibagamba wano nti baleeta World Cup nga yakuwujja kiwojjolo okwetola ensi yonna aba Africa tukwata kisooka ate mu Uganda tuli bazibu nnyo. Program ezibeera ku TikTok kati maanyi ga kisajja, simanyi noonya mukazi, noonya musajja, kati bataddeyo n'eno. Eno kampuni mpya yazze bagiyita batya? Yiyo omanyi mu bitubaga ebituno nga mulooza tusaaga. Kampuni yiyo oba ani director waayo yiyo sijikubira kalango wona njala bategeeza kujuliza bya Trump. Kampuni bagiyita Working Boys Agency. Mbabalenzi abakola. A chance to meet escort man of your dream. Omukisa okusinkana omusajja wo okubeerera kaawo obumwagalidde guguno. Ne bagamba our services omuli male companions for social events, dinner, weekends, nights, travel companion, one of the person in attendance of service, live chat, interaction and advice. Booking can be made by the hour, 1 hour and a half, a day, full day or night. Kati eggwanga betandise okujjamu nga bakola ne program ne kampuni ezitandika okupromoting nga tulambo tuvume tuyoko tutegeere. Kati ndowooza kansooke male okudda wano tudde ku information ambale mpita obuyise okubategeeza nti yo seriye ebibye si byangu. Information na nyingi njala gitambuza nga ngitambuliza mu line entuufu gye nakoze eki. Kati mbadde sinakubagiza bafamire y'omugenzi Lady Cecilia Ogwal. Kitalo nnyo ddala kuviirwako mukyalo naye nawuliddeko aba NRM nga bakomplaininga nti twasobodde kumwogerako era tetwamusanyukidde nnyo okufa kwe. No, ffe tetuli ekyo kye mulowooza ate temutulowolooza nti buli omu tugenda musanyukira.
tumanyi baani be tulina okusanyukira nga bafudde abatukozeeko ebikolobero. Sesiri Ogwa si omu ku bo, although yakyuka ne si omu ku bo. Y'omu ku bakazi abaddewo nga bazuganya Museveni all along. Ensobi gye yakola ali emu. Kwe kuva mu kye yali akkiririza Museveni n'amugula obonge n'amuzza ku sayidi ng'ate Museveni abagamba it's on record. Museveni doesn't forgive and doesn't forget. And I'm here to tell all politicians, if one day you attacked Museveni or you abused him or you disagreed on issues, most on political issues, Museveni doesn't forgive and he doesn't forget. Nchiddamu. Gwe munnabya bufuzi kuba waliyo wakanyizaako Museveni mu nsonga yonna ekwatagana ku yeggwanga oba ku y'ebyobufuzi n'omukyalenjinga. Museveni teyeerabira ate tasonyiwa. Asobola okusembereza n'akuteekako ka switi ku meeza in the next few years n'akugjawo nga bw'azaakola. Which kye yakoze Cecilia Ogwal. Njagala mumbuulire watu wale mwaludde ku Cecilia Ogwal mulwadde. Mumbuulireko. Nti yaliko omulwadde wamu. Era n'ogende indi yeetuteyoka naye teyavuddeyo. Era yakolako ne ka short video ng'avudde ku kitanda mulamu bulungi. Ninogenza okulya omukazi yafudde. Which sisobola kujjawo nti bamujja obujja kisobola kijjawo kubanga yeetwala yekka. Tewali likodera nga Cecilia abaddeko omulwadde emyaka oba 5 bwe gatera likoza bali mulwadde no. Bamujja omyeka kubanga y'omu ku bantu abadde bamanyi mission eri. Yalo Cage agenda jjawo omu ku Museveni doesn't forget and doesn't forgive. Teerabira ate tasonyiwa. Ukitegera bulungi nnyo. Wano ngaali yabadde nga wano omuntu omulaba akubye ku matu. Ngenda kazanyako eddakiika emu. Hi everyone. This particular video today is for my two daughters, Dr. Jen Rosa Chen and my daughter Aneta Mom. I just want to appreciate you. I just want to say today has been my day to walking. I have a lot of energy, a lot of smile on my face, and the smile you see on my face has been put by you two daughters. And I thank God the sons have discovered that have been hiding powerful daughters behind. Kati yetu alindi yanga mulamu na kunanika video na akaweleza nga yebaza nga mulamu nnyo. After a few days yafudde. Oyo go bayita yose. He doesn't forgive and he doesn't forget. Asobola okujja obudde bwonna. Oyo go bayita Omunyarwanda. So my fellow Ugandans, I'm here to inform you this. Either we gang up to remove Museveni or we shall die one by one. Nchiddamu. Twekwate ffenna tuggyeko famire ya Museveni oba ffenna bagenda tutta omu ku omu. Gojja kulowooza nti Museveni akwagala. He doesn't like you. Omukulu ono mutabani wa Tito Okello Lutwa, Mr. Okello Oryem, you came out with this statement. But I'm here to inform you. Maybe you don't know the history. But if I'm not mistaken, according to the information which I have, it's Museveni who betrayed your father, and Museveni is the one behind the death of your father, the late Tito Okello Lutwa. But this week you came out blogging, talking bullshit against your fellow northerners, most especially the Kalamajongs. People are dying of hunger, but you call them idiots because they can't go and get food because they have land. But I'm here to inform you that Museveni sent SFC to Kalamajong, and the biggest number of Kalamajongs that have been killed, and their land have been taken up by the state. All their belongings were taken up by Museveni. But for you, when you were contacted about, when the media contacted you to talk about the issue, man, the statement you uttered wasn't good in public, Mr. Okello Oryem. You forgot that Museveni is the one who was behind the death of your father, and you don't know the reason as to why Museveni still keep you in that office, because he knows that the moment you get out of the office, you talk bad against him. So, in a statement, Mukulu Njayogedde, Okello Oryem yavudde n'amugamba nti abantu mu Karamoja region bali mu kufanjala
n'agamba nti abo basiru balina ettaka lwaki tebalima naye mukimanyi bulungi tuzze twogera nti abakalamojja babatwalako ente information tugifulumya abakalamojja basse almost ndowooza 60% babasse tebalina dde kyakulya golodi bamusimye mabba bamututte tebakyalina basula omwami ono yagambye nti ba idiot simuwulize bino bigambo si byange ono okero lyemu nga yabyogera an idiot, a real idiot that can die of hunger in Uganda. He said this, I'm sure you heard this. But aren't we having people dying of hunger? Those are idiots, because there is enough food in Uganda. If you work hard, there's land in Uganda, the climate is right in spite of climate change. If you make a double effort to make sure that you go out in the morning, you tilt your land, you plant the seeds, you maintain your plantation, surely you cannot go. Surely, okay? How do you fail then to get food? Yes, Honorable, I agree, but nkabadde muwulire bulungi nnyo yagambye what? Only an idiot, a real idiot that can die of hunger in Uganda. He said this, I'm sure you heard this. But aren't we having people dying of hunger? Those are idiots, because there is enough food in Uganda. If you work hard, there's land in Uganda, the climate is right in spite of climate change. If you make a double effort to make sure that you go out in the morning, you tilt your land, you plant the seeds, you maintain your plantation, surely you cannot go. Surely, okay? How do you fail then to get food? Yes, Honorable, I agree, but So, Mr. Okeroliem, so you call your fellow citizens idiots because they lack food, they don't have food. But I'm here to remind you that the late Idi Amin Dada left each and everything behind, including the food reservoirs and oil reservoirs, in case there is any kind of a bad situation in Uganda or catastrophe. The government you're serving right now privatized each and everything which Amin left behind, including the food reservoirs. Even if something bad happens in Uganda right now, Ugandans, we can suffer without food because we don't have food reservoirs, we don't have oil reserves in Uganda. The government you are serving sold each and everything which was belonging to Ugandans. So, which kind of minister are you? Because for you can sit and eat and you start gassing around in your office. Your family is well, but think about other Ugandans who are suffering. Among the areas which have suffered in Uganda, Karamajongos have suffered a lot. And they have seen days in this country, Uganda. So now people came to you, ask you about the situation those people are facing. You broke down that they are idiots. But I'm asking you as a minister, do we have food reservoirs in Uganda whereby in case of anything that Ugandans can be fed almost for 1 week or 2 weeks? Nothing we have. But for you as a minister, you come out, you start talking bullshit. What kind of nonsense is this? A full minister mulamba, nova nogandi bantu banoti basimu, ng'okimanyi bulungi nnyo nawe okimanyi nti abakalamojja bali mu kuttibwa, batwaliddwako amataka, ente ze bazitutte, golodi mumusimye, mabo mumututte, abamu bali bawanga bangira na Kenya, gwe ne bagamba nti bantu baffe n'ogandi they are idiots mukulu. Ensi ki gye mulimu? Gwe bwogejjanga ente yasseku gye bagenda okulya ku kusekukulu oba ku Idi, tekitegeeza nti buli muntu mugevu nga ggwe. Ennaku zino n'okwogera ndowooza tokyasobola kwogera olinganga ente gye bagenda okulya ku Christmas kubanga gwe olina ssente oli bulungi nnyo, but some people are suffering nnyo, abantu bali mu kusafaringa mu Uganda. Mumulowooza ensi mwagi. Man, let me tell you one thing. In this world we own nothing and we go with nothing. Tetulina kintu kye tulina mu nsi muno ate tetulina kye tugenda nakyo. We just use each and everything on this planet Earth and we leave them behind. We own nothing and we lose nothing in this world. We lose nothing and we own nothing. Tetulina kye tufiiro ate tetulina kye tulina nga ffe abantu. Buli kimu tukyeyambisa bweyambisa, Mr. Okeroliem. Let me show you the live example. The late Speaker of Uganda, Olanya, left a lot of properties. One of his properties right now, you can't imagine what is taking place.
in his home area where he left those properties. So if you sit there and start dragging, talking nonsense about the community, so the day will die, people will laugh. And people, your family start asking, why are people laughing because you are dead? Katika ankulageko, gano ge maka, olanya ge yaleka. He's nowhere to be seen. This is the home which was left by Olanya. Ge maka olanya ge yaleka. Gafuka matongo. Matongo. Niye yali awuza azimba kikino. Oba yali agenda gatwala ogana. Gafuka matongo. Niye yali agujubana n'ensi. Gafuka matongo. Enyumba y'Olanya giyaleka kati gafuka matongo. Ali mutaka yagireka kati okero lyemu. If you brag around mukifo ky'ogamba mutaasa abantu eno y'enyumba y'Olanya. Hiyo yagireka tegenda ko wadde n'omusumaali wadde n'akasawo ka seminti eno yeeyisaawo. Hiyo kanjikuddemu gikulage. Hiyo enyumba Olanya yagireka yiyo. Kati goddawo ogerega abantu mbu basiru tebalina kyakuyiyo yagireka. Ni buli kimu yakireka kyegento ina kyobeera ku nsi kuno kyoyina ensi tuyitambuyisi. So abantu bavaayo okuseka nga mwogedde ebiga by'ekisiru mulowooza nti abantu basiru. Abantu si basiru, balina obulumi. Mwasayire nsinga media ne mainstream media tebogera ku nsonga zikwata mu Uganda, tebogera ku nsonga zikwata ku Karamojja, tebogera ku nsonga because fe twalemerako fe twaga tujja byogera lwendikoma okwogera Katonda yamanyi simanyi. And you call me an enemy of the state because you came out and we talk about these issues. Mr. Kerem, you were among the people who were more interested to be brought back to Uganda with your comrade in Sereko Muhammad. But shame upon you. Kati ndowooza Sereko Muhammad nawe otuuse. Y'obudde butuuse butya. Bukyali. Sereko Muhammad ndowooza otuuse. Mwawulira luli omusajja bwe yajja n'akola bu video obukambwe ennyo ku TikTok ng'alumba Lumbuye biki sigenda buzanya. Obu video bwe yabukola ayina ekiniga ayina obusungu kunze ng'omuntu. Kubanga nalemesa buli kimu kyeyali apulaninze. One, ngenda basomera report ya semu ya report gye bawaddeyo seri ku Muhammad Nsereko. Ate Muhammad Nsereko oyina okuzzayo sere za government obuwumbi buna n'ekitundu bwe bwakuwa okujjawo guno omutwe. Muhammad Nsereko MP Kampala Central zaayo bilioni 4 n'ekitundu ze baakuwa okujjawo Lumbuye. Zize kubanga mission bagita ghost. Same report egamba mission Lumbuye is a ghost mission. So Muhammad Nsereko should return the 4.5 billion Ugandan shillings for the failed mission which he didn't complete. Kuno kwoli bajja kakusalirayo kakantandika nkuluvire ku ntono. Emirimu gyezzenkola ku social media kuno njikoledde ebbanga ddene nnyo kulwa bannayuganda si lwa muntu ssekinnoomu. Ebizibu by'endimu byonna kati essaazi zino mbirimu lwa Uganda ole bannayuganda si lwa bantu. Museveni asasula billions of money bavume Kyagulanyi bablokinga information na buli kimu. Bwe mbanga threat ku regime ku bintu by'enjira bisizza lwaki bateekamu kuba zino za Nsereko zokka waliwo ne company zedaze bawa ssente okukola omulimu gwegumu. Kati goweddeyo emunuupu nkuba Museveni ne family ate n'ojja n'okolako counter attack kitegeeza olina gw'okolera gw'otamanyi. Museveni basasula babasula ku media okujja okuvuma Kyagulanyi temba counter attack ng'ate nze nzija ne bannanga abasobola mune musirika. Kati nze bwe nzija okukola ekyo ate Museveni kyasasulira billion n'ojja n'omumanyira ng'obulamu bwe buli matigga mba nkusaasira. Nze sisobola kuddaka brother oba sister. Sirina kintu obulamu bwange bwonna nabwonna lwansi Uganda. Kati kubojjala oga togenda kunvuma. Oba tovuma nze. Oba olemesa nsi yo. Kuba yenjogera tojja byogera ate muganda tebagenda bikugamba. Era mba nkusaasira busaasizi kubanga Yesu
omukazi yali ava okukyuka mu kibi yajja omusiga amafuta ku bigere abaali bamumanyi obubwibwe bagamba nti Yesu tokkiriza mukyali okusiga amafuta ku bigere ebyo kubanga muwonoonye. Yesu n'abagamba kale gwa takikolangako ekikolwa ky'oyogedde kwata ejjinja olikuba omukyalo oyo. Bonna baavawo ng'emikira bagizinze mu mpale ne beeyongerayo nga tebamukubye ejjinja. Kati gwe mbangaazi ekintu kyekola tokisobola ndeka nkola ekintu. Nze mmanya Uganda kyeri nsasulamu bakyendabamu. Bwe mba soogedde ku ggwe nga njogedde ku Museveni obulumi obujjawa. Bwe mba soogedde ku ggwe nga njogedde ku Museveni ebikolobero bye obulumi obujjawa. Gwomanyi kye bayita okweexposinga dictator from the bone to marrow okumuva ku ggumba okutuuka ku busomi oba kyekitegeeza. We've exposed Museveni all the missions zebakoze okusaanya wana Uganda n'okutwala amataka. Gwe nojja n'omumanyiira ekyo sikirina buzibu kubanga eyeeweeza omumbago bazikuba. Nga bwe mbaga ku social media ali mu kalowoozo nti kasita ojja ku social media kkiriza buli kimu ekigenda okujja ojja kigumira atakisobola ng'oli wakatengo kiveeko. Kati njala bagamba mumpulirize bulungi nnyo. Sikyali mu kiraasi etiisibwatiisibwa kuba neesaddaaka kikisooka. Sikyali mu kiraasi ekyusa kigambo kyange nti ndi ekigambo kyange. Never over my dead body sobola kukyusa kigambo kyange. Eno ya insurance yange. Sisobola kukyusa kigambo kyange nve ku ggwanga lyange. Kubanga mmanyi kibayita okulwanirira eggwanga at any cost. Mmanyi kibayita okulwanirira eggwanga. Amawanga ge mulimu America, Bungereza, Canada gaani na gano ge amawanga galiko abagalwanirira tegava buvi mu banka bayiwa omusaayi bafiira obulamu bwabwe. Kati bwe nkola ekintu kyekimu kye nsobola okukola nga si muntu sikoze eki ndeka nkola omulimu gwange. Gobanga osobola okudifendinga Museveni ng'olaba akola ebirungi defend him era laga ensi Museveni kyakoze. Leka Kyagulanyi akola ogugwe kubanga si alina obuyinza babumubbako. Gw'obolanga Museveni akoze birungi. Wana Museveni protecting a government ya Museveni. Don't attack Kyagulanyi. Don't abuse Robert Kyagulanyi Sentamu. Si yakulemesa obufumbo, si yakulemesa okusoma, si yakuma omulimu. He's well off asobola okukola buli kimu kyalina okukola. But alina ekintu ekimisinga kyagala okuteeka mu ggwanga. Kuba ensi yonna agitambula tanakyayagala kintu ng'ensi etambulira mu mateeka. Buli mwasobola okufunamu nange kyenduubirira. Ensonga lwaki nabagamba sirina kifo kyonna kye nnwanirira kutaasa ggwanga eryo. Era eggwanga bwe likyuka mu ngeri yonna gye likyuseemu nzira waka kulima kasooli. That is it. Kubanga mbadde ebyobufuzi mbimanyi sina kyembyetaaza. Nnwanirira ggwanga lyange. Kati gwali eyo gatta video zange n'ozoogeza kye zaagala. Please ekyo tuyite okumala obudde ng'anyiigira mu nzikiza oba ng'akunamira muzibe. Sina kindi kwe kumala obudde ng'anoonya emisuwa gy'embizzi nti ogenda giteekako ecupa y'amazzi. That is total nonsense. Let the information flow nga bw'eri etambule nga bwe. Don't change any statement I make on social media. That is wastage of time and resources. Njogera ebigambo byange nga biri calculated mbiddamu sibi. I don't see deleting videos ezibeerayo. On behalf of my country, Uganda. If you are to defend Museveni, defend him, but don't attack anyone. Fatuna right attacking Museveni kubanga si munna Uganda eggwanga alifuza ebintu byaffe byonna abisi asa abantu abo bantu ku mataka si munna Uganda. Kati gobojjango ojjo ogwira ku nze ddalu ogwira ku muntu mukyamu kuba sigenda kudda musiina budde bw'abalalu kuba mmanyi abalo balina kubeera butabika si ku social media. Okitegeera so mbategeeza bulungi nnyo sisobola kukyusa statement yankula eggwanga lyange. No. Nibwe ndisigaza omuntu omuga yandaba ejja sigala obuza mukitegedde bulungi nnyo. Kati nsereko tutandise. Omukulu wa previous lebe yajja ng'ajja yemasaganga eggongole essiba akabugo ng'ayogera ebigambo ebikawufu ng'omususa. Ono baali bamutadde ku nninga aleete omusajja gwe bayita Lumbuye olwa mission gye yawa Museveni. Ekisookera ddala omwami ono baamuwa akawumbi kamu n'ekitundu okuyisa etteeka lya social media naye nga baali balikoledde nze kamwa kwogera n'abantu abalala bakola ku social media. Etteeka ne balikuba bbusu ne litayita. Sente bazimu banja tazisasulanga. Omwami ono bamuwa akawumbi bamuwa obuwumbi obula bubiri ajja akolagana n'abantu wano basobole okunzizeeko okunzita.
nakyo kyamulema ne bamwongera millions endala 9 akola omulimu gwe gumu nakyo era kyamulema. Kati bwatuuka bamusaba ssente. Mission eno omulimu guno gwalimu abaali ba control mwali mukyala mwale byabakama, mwalimu Ruth Nachobe, mwalimu Twadongo, mwalimu Minister Okero Oriemu, omwali ne Eso ne mufamily ya Museveni bonna bali mu kintu kino. Naye ebbanga lisenga omwami ono abasubiza singa teziriiwo. Kati bamugambye beetaaga ssente zino abeetaaga Lumbuye mu bbanga litasukka mwezi gumu ekitajja kusoboka. You can't manage ekyo nakigamba. Omwami ono semwa yakoze report negamba nti mission Nsereko gyesabirako ssente esukka mbumbi butawo n'ekitundu gye bayita Lumbuye, eyo mission it is impossible tekyasoboka. Nsereko alifunding essente okusinziira nti aboludda oluvuganya okuli ne balooya Robert Kyagulanyi Ssentamu yasindika basobola okutuuka ku Lumbuye ne balaba waali ne bateekako ne balooya buli kimu ne kirabibwa n'empapula zaamu olina okubeerawo yali. Naye Nsereko ssente ze bamuwa tebawuliranga konti yali agenzeeko mu kibuga bwe kyonna ekyattake n'akola ekintu ekyo oba okuteekako looya oba okuteekawo omusango oba okulabika okukomerayo noba ekintu kyonna tadda kyeyali abalazi wadde okukola ekintu kyonna. So ssente bazeetaaga bamuwadde omwezi gumu n'ekitundu ng'alifaanyiza ssente oba si kyekyo agenda kigwamu. Kuno kwossa n'abantu abamu baataasasula nsimbi ng'ajjayo nsimbi zino kuba ssente zo ziriko babbulooka nabo tebamuli bulungi. Omwami otakomye ku ekyo alina emisango mingi nnyo egyekuusa ku bufere n'obulyake bwazze akola. Era semwe badde wandika report n'egiwa Museveni ne bagamba nti either Nsereko to produce Lumbuye or to bring back the 4.5 billion Ugandan shillings because the mission failed to mature and Nsereko must answer. Those are Nsereko ulidde. Yensongola ki yajjanga aleekaana avuma akola ki nga pressure muyitiriddeko. Bano bakomplinga tisereze abeera mu luxurious life kuwujja biwojjolo kuwasambaga bulijjo bukukeera ku makya nakola buli kimu kyalina okukola nga yesereza omuwa musolo azirya. Kati omwami ono bumukeeredde olw'ensonga nti talina waagenda kujja musajja gwayogerako. Kati ye kyeyakola kamafrejinga n'abanga akwata ku ssente zino entonotono n'abanga agenda asasula abaana okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kitaddewo ng'akanyeebo okubalaga nti akola omulimu nga balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga mission enkulu yakulumbaani ono. Mukowere erimu mukulu Nsereko insurance ye lyegi existence ya NRM singa evaawo any time from now bagenda kusiba emyaka gy'otamanyi bufukunya kubanga olina emisango gy'obufere egy'obukumpanya mingi nnyo. Kati njala sooka bategeeza mwenna abantu abali mu diaspora ku social media temwewuunyanga abamu ku bantu abaali baasirika nga baaliko mu struggle batandise okuvaayo naye ng'abantu abo bagenda kujja nga tebajja kulumbirawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagenda kujja nga balinga amugamba kino kikoze bubi kino kiriwo ekiti akati kivuddemu tuliwette bwetti. Abantu abo babeerako ku social media abamu baalimu bakulembeze mu diaspora teams. Nsereko agenda abatuukirira nga abagula wakati wa million 3 kunya babo kubanga badda kusaidia kubanga naye ayina mu maaso awo okulangirira mbu ayinza okwesemba okuba president naye yerabidde nti ate baagala 3.5 billion 4.5 billion bazaagala before. Kati mwewunyanga abantu amu abaali abafa baali bagenda silent batandise okuzuukuka naye nga statement zibakola tezitegerekeka. Abantu abo nga bwazaateekawo influence y'abantu abajja bavuma Kyagulanyi nga basasula ndere besisi bakole Robert Kyagulanyi Ssentamu. So mukitegeere nti ekyo nakyo Nsereko kiri mu pipeline nakyali mukikolako naye nga njala kutegeeza mukulu nze nakugamba dda nga nze omuntu tomanyi lwaki ndi ku media kuno era tomanyi lwaki Katonda yansulako akasubi nembanga wendi. Nakugamba oyagala Kyagulanyi nga mufu by all means. Naye nakugamba gwe kune Kyagulanyi kulika ajja okulabako omulambo gwa munne nga nze bwe nakikugamba kunze nawe kulika ayinza okulaba omulambo gwa munne. Olw'ensonga lweyagaliza mukakitalo luttannyoko genda mpola muvubuka genda mpola ensi tekungulwa togikyalako bukyazaako wayagiviira. Ensonga zetwogera nawe zikuyamba. Eggwanga bwe likyuka nga likyuse bulungi nga bwe twagala likyusa
gojjo singo funa musosi ffe nkiddamu eggwanga lichuka gogendo difuna mu kusinga ffe kubanga ffe tuli bantu abalwana mu sikulu eruwero tebasi bali mu office sawa zino balanya abanyumirwa eggwanga lino kati gobodda mu kulemesa enkyukakyuka ate nga webuzabuzanga afukaana aba tuli woddo oluvuganya tuli woddo oluvuganya omala biseera ofubye nnyo okuteeka erinnya lya Kyagulanyi wansi naye gy'okomye liteeka wansi nawe gy'okomye okukoleesa obwerere bwo nenjala kulabula omulundi ogusembayo mukulu mu buli kyokola kikole mankubanga ensi ekuleka enkya tomanyi kidda nga Museveni watamanyi kiddako enkobo ziyitirira obungi ate zeekyusiriza nnyinizo Yoseri essawa zino ali mu katyabaga ekiri e Kongo kitokota se kisaanikire talina nsimbi yensonga lwaki gwanga Uganda omuli abasajja abafera bambala amasuuti balemesezza ensi okulaakulana olw'obufera bali mu ofiisi olwaliro mu kakiiko akakebera embalirira y'eggwanga omusajja omubbi eyabba amabaati ng'akola Minister of Finance eyabba omu ku babba amabaati bamuyita yabala bakolana mu Bank of Uganda azze n'embalirira nga batadde bakukusirizaamu akasirivu kamu mu bukadde 606 oyo minister ali mu finance bazze n'embalirira gye bagenda osoma omwaka guno naye nga balina ssente bakuyitako zizika nga bazizikiddemu akasirivu kamu mu bukadde 606 bamubuuzizza essente zino zaaki nga matama ntengo akasirivu kamu obukadde 606 naye nga oyo omusajja y'omu ku babba amabaati era n'omusango ne gumusinga n'omutwala ne Luzira so oyo si Kasayija n'omusajja Muganda simanya amanya ge yaani mutayipingire wa amanya ye Lugolobi is it Lugolobi Amos Lugolobi yeah Amos Lugolobi if I'm not mistaken there's a Amos Lugolobi Nabbanja yabba amabaati Anita Amongeri yabba amabaati ni omule babba kwaliko minister yabba amabaati is it Amos Lugolobi no laptop ekola yeah Amos Lugolobi azene budget yegwa kubanga budget bagibalange ebadde genda kubeera ya busirivu 5 mu bonna ebadde ya busirivu 5 mu bonna kati yene ba mafia banne babadde bajinjiseemu akasirivu kamu obukadde 606 bamubuuzizza mukulu zino ssente zaaki nga Amos Lugolobi akalula maaso ng'ente esala leero nga talina kyasobola kuligamu naye nga remember yali mukomera nga bamaze okubba amabaati kati omuntu omubbi yabba amabaati ate gwe mukwasa bajeti ya Uganda najja n'atandika okukola bajeti nga ne ssente zirimu tamanyi gye zigenda kuva bwe twogera ku bigambo nga muwa nti abantu tuli bafu tuli babi 1.6 trillion bamubuuzizza zino ssente zaaki nga tasobola kati ssente zino ziba za Museveni naye ng'essente zino ze ssente ze bakozesa okugoba Abaganda ku ttaka n'okutwala amataka g'Abaganda bonna n'okubatemula era zijjamu existence zitya wano bwe tugenda manze video yange ngitambula bulungi n'egikulukira bulungi nnyo n'ogitegeera weetandikidde mpaka weneefundikira kati akasiriivu kamu mu obukadde 606 teziriiko buvo na buddo wabula adda nga bwe yabba amabaati kati tuvudde katuwulira wano
Njala tegeeza abasajja n'abakazi mwenna mu bitundu bino wammanga mwegendereze nnyo. Yoseri Tibahabulwa alina ettaka lyagala okusenzaako Abanyarwanda be, ng'ettaka lino liri Kayunga nga lya Kayunga Forest Reserve. Ettaka lino ddene nnyo nga baliyita Kayunga Forest Reserve. Ettaka lino Yoseri ayagala ditwala era aliteekeko abasajja be Abanyarwanda abasukka mu 200 already abayingira eggwanga. Naye ettaka lino abantu beekumyemu ogutaaka ne beekyanga. Ekyaviiriddeko Kisawuvuga muto wa Museveni Salimu Sale okutegeeza nti bantu babayikyanze tutwagala nnyo kutulabisa abantu bano mbaleete mu bitundu bye Nakasongola ku ttaka ya military barracks. Ate naye ne basangayo obuzibu era kati bali mu kubakyusa babatwala mu bitundu bino wammanga. Omuli ebitundu omuli Gomba, Nakaseke, Luweero ne Kiboga. Nkiddamu omuli Gomba, Luweero, Nakaseke gye batwala abantu bano abali 200 bweddu Abanyarwanda. Naye abantu bano bajja batya mu Uganda buli kimu tukibagambye. Muganye okutegeera kati awali okulya n'okukomba essowaani. Mukitegedde bulungi wali okulya n'okukomba essowaani. Kati kambajjukize mwenna. Nkubiriza omulango kutakungula. Buli Munnayuganda yenna ali mu UPDF n'abali mu SFC. Nammwe abalina programs endala z'ettamanyi. Ngenda basaba. Ku lw'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe ne ku lw'eggwanga Uganda. Ekimala kimala. Abafiirira eggwanga lino okutuuka we liri baali basajja Bannayuganda nakabala. Abalyagaliramu si Bannayuganda. Okugoba abantu ku mataka kinaakoma ddi. Okutta Bannayuganda kinaakoma ddi. Era eggwanga okubeera mu mbeera gye lirimu kinaakoma ddi. Nga mumwetuddeko. Teri muntu agenda kuva Kenya atuyambe. Teri muntu agenda kuva Congo atuyambe. Teri muntu agenda kuva Tanzania atuyambe. Lwya lwa munyido tulina ddwekula ffekka. Gwa polisi wakakobera mu polisi emyaka 30 tolina nnyumba. Ow'amagye wakabeera mu magye emyaka 25 tolina lanka. Tolina life. Ofune 35 baana. Sente zigwa kwa account nga nyiri 200. Gwa abaana bagenda competing ana in terms of education. Era ogenda kuzaala ddi abaana basome. Naye nga abasajja bali mu office bonna abasinga obungi Banyarwanda tebali konsibuko ng'otudde. Ensa zikyusiza obuyinza nga abadde ba junior officers bawambi government n'okuzikyusa mu ngeri yonna esoboka. Ngenda basaba bassebo ne bannyabo abali mu magye kulanka yonna yesaamu tasaba na Uganda. Kiyinza okuba ekizibu kya Bannayuganda okusituka olw'ebizibu ebitamanyikiddwa. Naye mutaase eggwanga Uganda by all means. Mutaase eggwanga. Muyinza okukiyita ng'ekyokusaaga. Uganda eyolekedde akaseera akazibu. Gwatudde wano njagala nsooka kubulya emboozi eno gitegeere. Museveni abadde mu buyinza yajja na mmundu myaka kati agenda mwana. Bali bakulazzeko nti ono y'omusika agenda okyusa okufuna obuyinza mu mirembe tebuliiwo. Katonda ali musiru nnyo okumagye nti omwana omulenzi. Oba Katonda ali musiru nnyo okuleka muhoozi anywa omwenge atamiira yiike windows. Koza ali musiru nnyo okuleka nti wali muntu yenna ali mu gavumenti essaawa zino ng'asobola okusongolwako nti oyo nga bonna babbi batemu. Goza lwaki Museveni akosa system ye elimination, kidnapping and killing kubanga akimanyi tasobola mateeka. So tugenda kusigala mu nsi nga teri mateeka. Nga buli muntu asobola okujja n'akujja wakujja n'akutwala n'akuwamba n'akutta. Mu nsi eyo gye mwagala tusigalemu. That is wrong. It's high time you act. Don't wait generals, don't wait colonels, don't wait corporals. Anyone who can save Ugandans at any particular level, in any force, either SFC, UPDF, military, police, you can save this nation.
We've tried to mobilize Ugandans to strike to wake up, but we don't know what is taking place in Uganda. But please, you can save our nation. We can't rely to politicians anymore because some of them, they're interested in getting money than liberating that nation. Please wake up. Ugandans are eager and they are yearning for change. But there's something which is missing. Ugandans are eager for change and they are yearning for change, but there's something missing. That is UPDF. There is a difference between UPDF and SFC, Special Forces Command. UPDF serving officers, you are earning around 300 to 400 per month. But any serving officer in SFC, they are earning 1.5 per month. And they are eating well. They are sleeping well. They have sophisticated weapons. They sleep well. But for you, you earn little, you don't sleep, you don't eat good, you have nothing in life. But remember, SFC is full of Rwandese and foreigners. These are not Ugandans. And it is very funny. You have been serving that nation almost for 30 years, but you don't own even a single plot of land of 100 by 50. You don't have life. But remember what Kyagulanyi Ssentamu promised you, that each and every serving officer, including the doctors, all they will earn 1 million per month. And the money is there. Ask yourself where these Rwandese are getting money. They own miles of land from where? They are driving expensive vehicles. Where they get money? They are sleeping in mansions, but for you are sleeping in tents. Mama ingia pole. You are serving in the country, but you are serving any individual who is not a Ugandan. Any serving UPD officer, wherever you are in any barracks, please wake up. Uganda is rich in minerals. Uganda can accommodate each and every Ugandan at any level. Because God blessed that country. But we are lacking leadership. We are lacking leaders. Bobi Wine has tried his level best to wake up Ugandans. But now you are witnessing the force which has been applied on him by Museveni, by paying propagandists on social media to tarnish his name. That's why I told you that there is something which is missing. Please, UPDF serving officers at any level, wake up before it's too late. Save that nation. For us, we've played our role on social media. There are so many Ugandans who are suffering in the northern part of Ugandans. People are dying. In the western part of the country, people are dying. Museveni is killing people. In the central, it is worse. That's why Museveni tried to stage and blindfold Ugandans by setting a 24/7 music concerts. People are drinking because for him, he just wants to show the international community that everything is okay in Uganda, but people are suffering. There is no medication in hospitals. There is no food. Nothing left for Ugandans. These people have built Rwanda on the taxpayers' money. We are engaging in non-profitable wars across in East Africa. For what use? UPDF, wake up. Mwamuke. Kila mtu amekuwa analala sawa hii. Hatuna kitu chote.
Munajuanga vizuri Museveni na familia yake walitoka huko Rwanda. Hao si wananchi wa nchi yetu Uganda. Munalala vibaya, munakula vibaya, hamuna kintu. Lakini hao wajamaa walitoka Rwanda walikuwa wana kintu sawa hii. Wanaendelesha magari makubwa. Wako na wabibi, wako na pesa, kila kintu wako nacho. Sasa hamuna kintu. Kwa nini munalala? Muko na bunduki, muko na kila kintu, lakini munalala. Kwa nini munalala kwa hii sawa? Hawa Wanyarwanda wanamaliza nchi yetu. Guys, wake up. It's too late. Compare the country which left and the country which we have right now with these foreigners. We have nothing. Sina bingi bengera bagamba byembagambye mbaliriza tujja kuddamu ku Rockton saa zijja kuba 2 akatambi nkamaliriza obaka bwanga ujja bugende buli muna Uganda ina jali buli mukola kyo ino kola sisi wananchi hatuna power iko kwa UPDF. Sasa kila serving UPDF officer hamoka baba. Wananchi hawana power iko kwenyu. Muko na bunduki, muko na kila kintu. Ni sawa. Muamuke. May God bless you. Stay blessed. Mukawa bakumire tusekane ku Rockton saa zijja kuba 2. Mwelaba.